Mubagambe badduke. Mubantagingire mweno video. Mubagambe badduke. Ebyomuyimbi Dr. Jose Chameleone ne Alien Skin bichakutte wansi ne waggulu omuganda wange byengendo okubeera nga nkubulyakoko ngenza okola vidiyo eno wabaddeko akatambi akabadde akagetinze viral wali Palaso mulengeddeko naye bannange si byangu nakamu ngenda kubeera nga mbikutuusakoko Alien Skin akyawanda omuliro ate nga ye Dr. Jose Chameleone ali side eno ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo kakasa intino video ogirayikinga ko sate no kusubscribinga kasitobeera nga tonaba bamite Geminati sinza ku Geminati yogi mu byonna kansooke nkutegeeze nti nno embeera ekyali ya bunkenke actually ku side eya Dr. Jose Chameleone ko sate n'ey'omuyimbi Alien Skin eside kakati nno akatambi nno akabadde kagetinze wali viral ku mukutu gwa TikTok nga bwogezako okulaba nengeddemu Palaso abadde somewhere nga bwogezako okulaba sigenda kubeera nga mbitottola katusooke tulabe embeera nga bweri mu katambi awo Omuntu yenna nga ali kumpi ne Ibula Kabadia komanda mudogo simanya Coach Clement mubagambe badduke mubantagingire mweno video mubagambe badduke kino nkikoze kubataasa mudduke pozi muve Uganda byebyo nno munnanga te ebikyagenda mu maaso nkugambye bikyayogeza abamu obwama nti yiiki ekigenda mu maaso kyekiddako ekigenda munnanga ate okubeera nga kitereeza abantu bano ababiri Dr. Jose Chameleone ne Alien Skin kakati nno wenjogerera vidiyo eno nayo ebadde getinze viral wali ku mukuto gwa TikTok Alien Skin muganda wange ng'akyawanda muliro tugenda kukulumya obulamu mayiniga ate nezino enjuki zebadde nolira bafutu soja nasooka nzireeta kuli Mayiland Lion Island eriwa mafia yagwa Lion Island teriwo tebalinawo kitebe andi mbadde ndi kulunda njuki zange nide bafutu soja ne balina meeting ngeza tubala enzite tunazisula wa wizo jasula tosamu bapatana tugale ku HM twakustwala ku HM Oh my God, si byangu nakamu nakeddagala munnange eside eyo bikyagenda maaso ku side yemu na bino nno nabyo bikulu omanyi omuganda agamba gakuweebwa munno Alien Skin nze omu ku bantu abasooka okuwa show ezakabi mu Kampala awo ku Blue Moon ekansanga nkimanyi ojjukira bulungi era nze omu ku bantu abasooka okuwa ssente nnyingi ng'olina ennyimba ezi biri nenkuwa ssente nga z'amaanyi era waŋŋamba zino ssente siziyimbirangako kati Alien eyo si kyekikulu ekikulu kiikino Alien Skin toyinaayo muniga mu Kampala asobola kuba Chameleone toyinaayo va mu bino bye mugamba mbu simanyi ogundi negundi mbu ye Fangoni Forest Chameleone iza jeno buli dipo gy'omanyi mu Kampala ayinamu top buli dipo gy'omanyi mu Kampala ayinamu top genda okinoonyerezeeko ojja kudda ogamba abantu kikyozannyirako kati ekyokubiri kankubuulire genda ye lwaki nkugamba kankutume genda onoonye omusajja gwe bayita Sula yakolerangaawo ku Siriki akunnyonnyole Chameleone yaani sigenda kukubuulira bye yakoze oba byazaakola oba byakola Sula ali awo ku Jinja Road munoonye yakolerangaawo ku Siriki akubuulire Chameleone yaani nkutuma omulala gende Kabalagalo noonye gayi gwe bayita Matovu akunnyonnyole ki Chameleone kye yakoleranga ku Sheri eri abantu abamusojjanga oba abaamumanyiira ojja kudda era otugambe nkutuma butumi njagala ogende ku ground omanye omuntu gw'ozannyirako kubanga nawe wamusangawo emyaka 2 mwegi nga teri yali amutiisizza kati nno yatuukako ekiseera omuntu gwe nkugamba yatuukako ekiseera nga takolagana na Bobi Wine nga takolagana na DJ Michael ng'akolera ku Sheri nga Michael akolera ku Sheri nga Bobby akolera ku Las Vegas omanye kyajjawo Bobi Wine ku Las Vegas noonyereza ku history gwe tolina kyomanyi okyali mwana muto noonya omusajja gwe bayitanga Ali awo ku dancers omubuuze ku Chameleone yaani omubuuze ne kye kyamulokola era bagamba gakuweebwa munno
noonya ku musajja gwe bayita Jeno wali awo mu City Kanyama abamanyi bamumanya kuba silver nnyingi omubuuze Chameleone yani oba omulala onoonye ku Uncle Trevor oba mulongo Wasuwa bakunnyonnyole Chameleone ow'omunda so wabweru gw'olaba ojja kudda ogamba abantu Chameleone yani byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso wakati wa Alien Skin kw'ossa ate ne Dr. Jose Chameleone nja kuba nga mbikutuusaako munnange ffe tuliwo okubeera nga tukutegeeza ki ekigenda mu maaso munnange ate ku celeb wo kwe side y'emu wenguyiddeko katambi ka Dr. Jose Chameleone. Ye abadde side eno ng'ali mu enjoyment munnange nga bw'ogezaako okulaba kabadde kafuuse ettabbu akatambi yasobodde munnange ate okutwaliriza akadde ke eside eyo era nga bwe nti munnange nno bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulakinga vidiyo nzikiriza ngenda kubeera nga nkomaako mu maaso awo n'ebirala.